Media Choice Online Television, its program hosts, associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion is advised. Now we're in receipt of a report from Dr. Hilary Irimasu. Dr. Hilary Irimasu examined you and determined that you're suffering from delusional disorder and anxiety disorders, and you are not fit to stand trial. And he determined that you need a very long time to be treated. So the conclusion is His Grace Gordon Muzale's diagnosis of a delusional disorder will be challenging to treat because of his frequent denial that he has any problem. He will therefore take longer than necessary to be fit to stand trial. He probably lacks criminal responsibility. So when that happens, we can the law that governs procedures in such situations is found in section 113 of the Magistrates Court Act. So the Minister of Justice is supposed to determine what happens with you. Minister of Justice, so we are going to forward your file to the Chief Registrar's office for further action. File to get forwarding office Chief Registrar. So the Chief Registrar is the one who will take the next steps to get the Minister of Justice to determine. Minister of Justice. Understand? It is not the court now to determine what happens with you by the Minister. It is not the court now to determine what happens with you by the Minister of Justice. Katikoti siye salawo echinadidira Minister ya ino salawo. Bannayuganda wowe botazuukidde kibuka y'abagamba nalubu teyazuukidde. Mbalamusizzaako mwena gye musinzira okubanga mutulaba yenze Kankaka Emmanuel Peter ze mutesiteesi omukulu ku Media Choice Final. Annington Kasaga ye director w'ebifaananyi bye mulaba ku mukutu guno. Tubeebaza nnyo mwenna emyaka 5 gye mumaze nga mutuwagira. Wano ku Media Choice tukola amawulire agatalimu kyekubiira agalumirirwa n'omuntu asemberayo ddala, tegaba magule ate tegaba makake. Olunaku lw'eggulo twabadde ku kooti ng'omu ku bantu be tubadde tukyaza wano oyo nga ye brandinganga nalukalala obwakabaka bwa Katonda, mutabani wa Yesu Kristo, omusumba muyite His Grace Gordon Muzale Sebandeke. His Grace nno kitegeeza kisakye mu lulimi Oluganda bwe yabadde mu kooti ng'aleeteddwa olw'ebigambo bye yayogerera ku mukutu guno. Ababadde mugobera ne programu y'olunaku lwaleero endeese kwe kukozesa ebyokulabirako by'abantu babiri, omu amanyiddwa nga Naka erinnya lye ndyerabidde naye yefulu, ono omuwala akola ku TV ya Salt ku makya, n'omwami Senkubuge omuwala oyo, saako n'omusumba Pastor Mondo abengenda okuwanga ebyokulabirako nga nkola programu y'olunaku olwaleero. Ngenda bakozesa nti bo n'abantu abali mu kikula kye kimu, abantu abali mu kye bayita category, abantu ab'ekikula bwe kityo babeerenga bw'omubanga naawe mwogwa mufune ekyokuyigirako mu mulimo guno. So program yetugenda okukola olunaku olwaleero. N'omutima gw'omubi bw'wataba ekikolebwa eggwanga ligenda kubbira ebintu ebyali weeruweeru ku ssaawa eno bye tulaba. Ensi eno Katonda akuwanga obuwangaazi weekuumanga nnyo ng'oli mulamu n'olaba ku bintu by'oba tolabangako. Eggulo nnyina ekintu ekipya kye nnalabye kiyite nsaagala nsobye olulimi lwa mateeka naye ndowooza legal regime eno has extremely failed. Regime y'amateeka gye tuliko ebuliwo ow'ekitiibwa Chief Justice Owiny Dollo kirabika nga bwe baatugambanga mu primary has done more harm than good. Ekoze ebibi bingi okusinga ebirungi byesobodde okutuusa mu bannayuganda ng'ate tugisuubiramu obwenkanya. Kiki kye nkugamba kye nnakoze nga nzigera okuwa ekyokulabirako? Olunaku lw'eggulo omusumba Muzaale yaleeteddwa mu kooti oluvannyuma lw'okubuuka ekkooti luli gye bataatuwa nsonga lwaki bagaana omuleeta mu kooti. Mu kubajjukizaako ebiyise, omusumba ono yakwatibwa olw'okukozesanga Bayibuli okwogera ebibonerezo ebiriwo eby'omukulembeze omubi. Ekyokubiri, ensonga ye agibuulirira mu njiri gye yatuuma New Uganda New Revival. Kyekyagamba nti Kristo ye kennyini Mwoyo Mutukuvu ayogera naye yamulaga nga Uganda erondeddwa okuteekateeka amadda ga Kristo ag'omulundi guno. Nga mu kyo mu nneeteekateeka gye tulina okuteekateeka alina kutandikira mu kkanisa Kristo ng'agirongoosa, okugijjamu ebisiyaga, okugijjamu obubbi,
okulya ssente z'abantu ez'obwereere, okubba amataka, okutwalako ebintu by'abannamwandu, ng'ezo ensonga alina kukozesa abo abalanzi. Ngera mu bitabo ebitukuvu byogerwako nti waaliwo abantu abayisibwamu obubaka. Ne ku mulembe guno Musumba Muzaale n'agamba obwo obubaka bwaleese. Ensonga ze njogeddeko nkakasa bulungi nnyo nga bino. Ekirala kye yagattamu mwalimu nti kibi nnyo kubanga bitwayogera mu program ze nabanga nziweereza, kibi nnyo okukwata abantu n'obatwala mu bifo ebitamanyiddwa n'obatulugunya. Kibi nnyo okwata abaana b'abanno nga tolina musango gw'obavunaana n'obakuba emiggo n'otabatwala na makooti. Kibi nnyo okufuga obubi ne weeremeza mu ntebe. Bigambo byali bikulu nnyo nga tubirifaalinga tugira ddala ku Bayibuli. Kaakati nno terwali olwo omusumba nga wabaawo abamuwamba okumala weeks 2 okuva ennaku z'omwezi nga 24 Desemba omwaka gwa 2024. Oluvannyuma lwa weeks 2 baamusuula ku poliisi ey'Entebbe. Kati abaziba goberera muzze mugoberera. Oluvannyuma lw'okumuwamba mu bifo eyo gye tutamanya ate yaggyibwa ku poliisi n'aggulwako emisango mbu egy'okusasamaza nti ebigambo byayogera bisasamaza. Mu kyo omulamuzi yakitunulamu bwe yamuyita ku mulundi ogwasooka mu kkooti yamubuuza nti ebigambo bino by'oyogera obijjawa? Ko Musumba nti nze ebigambo bye njogera Mwoyo Mutukuvu yabiŋŋamba nti neeyo nayogerako naye naŋŋamba neri gye baamukubira emiggo gye baamuwamba gye yasulanga nga tayambadde gye baamusuzanga ku miggo yabagamba kimu nti nedda Mwoyo Mutukuvu ayogera nange nti akusangawa ti bulwensiiba n'ensaba n'ŋŋenda ku kyoto nfuna obubaka. Kakati mu ekyo abo bo ne bagamba kati kirabika ono omusajja yeetaaga kuba matu era tebaamuyisa bulungi naye baamusuula ku poliisi. Kati prosesi ya kooti n'etandika. Yafeesinga omulamuzi n'amubuuza ebibuuzo bye bimu. Teyeerya ntama yasigala akikkaatiriza nti kituufu ebigambo byonna byogera nti akaseera katuuse obukulembeze obuliwo buveewo. Wabula nze ng'eyali ahostinga shows ezo awatali kwekkiriranya okusoma Bayibuli kwalaga nti nno Katonda zatutereereza enkola y'obukulembeze ye bye yali asoma nga nze mwanjuzi ye yabyogera nti awatali kuyiwa musaayi yadde okufulumya essasi. Ebigambo ebyo kirabika tebyasanyula. Kale nga bwe twabikola byonna baalondamu ebigambo 4. Ekisooka ye kwe kweyita Sniper Commando ku butambi obwasalibwa ne butambuza ku TikTok. Kati ekigambo ekyo nga kikomaawo nze ng'eyakisaka agamba ndi Sniper Commando General mu magye ga Kristo mu magye g'obwakabaka bwa Katonda agalwanirira embeera ennungi awatali kuyiwa musaayi. Simanyi oba ekigambo ekyo bwe wokiwuliriza kisobola okusibya omuntu ku misango nti obubaka bwawa tebulina nnyo makulu era busasamaza. Ekyokubiri kwe kugamba nti nno munnabyabufuzi mu Uganda sijja kwongera kusaasanya kino nti baamuwa obutwa era ye naawe obujulizi bwe. Era mu programu zaffe ezibeera empanvu buli kaseera bwe tutandika n'ekintu twebuuza ebibuuzo nga mpozinga ebibuuzo. Nyina ekintu kye nawulidde nga nakiwulidde mu kkooti. Ekisooka omulamuzi yalagira nti Omusumba Muzaale atwalibwe akeberebwe omutwe balabe oba byayogera mu butuufu bituufu. Kati oluvannyuma olw'okutwalibwa okeberebwa omutwe yazze avunaanibwa okuba kwegamba eyamukebera Dr. Hilary ayine maaso yakebera Muzaale Sebandeke n'akizuula nti yalwala obulwadde bw'okulemera ku nsonga. Bwe bulwadde bwe bamuvunaana yalwala obulwadde bw'okulemerako alemerako. Kyenavudde ntandika ali programu nga mbagamba nti weetaaga n'owangaala n'obaako ebintu by'olaba. Bwe twabadde mu kkooti abataasobodde kumanya byabaddeyo omulamuzi avunaana we byatuuse Pastor Muzaale yamuzizza mu kkomera amaleyo ebbanga lyatagenda kumanya kubanga yazuuliddwa nti n'embeera gy'alimu alemerako. Obulwadde bwe yalwala babuyita bwakulemerako oba mu lulimi lw'abapsychiatrist bayita delusional disorder. Kakati njagala kwebuuza delusional disorder mu lulimi olwaffe olw'obunabuddu delusional disorder kitegeeza unshakable belief in something but bongerako that is untrue. Kwegamba okukkiririza mu kintu n'okiremerako nga naye si kituufu. Obulwadde bwe yalwala kubanga yatwalibwa akeberebwa omutwe psychiatrist n'amuzuulamu obulwadde obw'okulemerako era n'amuzuulamu ekirwadde ekyokubiri ti buli kaseera abeera mweraliikirivu anxiety disorder. Abwemweraliikirivu aba ne stress alowooza waliwo abamuyigga alowooza waliwo
abamuspying abamuketta nti endwadde bbiri ze yalwala Pastor Muzaale kubanga byasomeddwa mu kooti era asibwa olw'okubeera n'endwadde esooka ey'okulemerako alemerako nnyo ey'okubiri atya nnyo ku lw'ebintu ebitali bituufu. Kaakati omulamuzi bwe yabadde abisoma n'amugamba n'olwekyo omusawo wa gavumenti akebera emitwe yakizudde nga kankozesa ebigambo by'oluzungu longer than necessary to be fit to stand trial, nti ojja kwetaaga ebbanga ddene nnyo erisukka ne mu lya bulijjo, longer than necessary erisukka ne mu lya bulijjo okusobola okujja mu kkooti okugwanira okuwuliriza omusango. Conclusion egamba nti n'olwekyo omusumba Muzaale lacks criminal responsibility olw'okuba alemerako nnyo ng'era erwala obulwadde bw'okweraliikirira tali fit kuyimirira mu kkooti kuwuliriza misango, n'olwekyo tali mu mbeera eyawula kituufu na kikyamu kubanga delusional disorder means you have a strong belief in something that is untrue. Bigamba okkiririza olina okukkiriza kungi mu kintu nti ekitali kituufu. Kati kambaze mu program ziri ze twali tukola bwe kibanga obuwangazi buno bukulabisa ebintu kambabuuza ebibuuzo mu program ze twakola mwalimu okusoma Bayibuli nga Bayibuli egamba nti omusirusiru omuddangamu ng'obusirusiru bwe buli aleme okukozesa obusirusiru okweyita omugezi. Eyawandiika Bayibuli musiru oba eyawandiika Bayibuli byawandiika si bituufu. Mu byennyini bye twali tukola Pastor Muzaale agamba nti ye President Museveni tamumanyi nga pulezidenti mu nsi y'omwoyo. Agamba mwoyo mutuukirivu yamulaga nga yamuggyako dda obuyinza mu mwoyo, nti mu nsi y'omwoyo baamumala kati mu buliwo alinda okuva ku ntebe ng'ekiseera kya Mukama kituuse. Singa oba owuliriza program ze twakola by'ebigambo ebirimu ng'ekiseera kya Mukama, unless nga bwe bakusindika ojja owulirize program, first of all olina omutima omubi okkiririza mu bitaliiyo. Kati neetaaga okumanya ataputa ebigambo bino neeyabyogera ani alina delusional disorder? Ani alina delusional disorder? Mbajjukiza sinaba kwerabira nja kuddayo wali ku muwala ono akola ku Soloti, oyo omuwala ayambala ebisunsu bino eyakayiga okwesiba ekintu ku mutwe oyo saako n'omusumba Mondo abaga nti bwe mwogera ebigambo bino bajja banyiga bajja batta bano tebazannya okusinziira ku ntegeera yaabwe. Kati ebigambo ebiri mu Muzaale byayogera ebiwulikika nti bitaputibwa nti ye takkiriza nti President Museveni ye president kyokka nga mu buliwo ye president, ekyo bakiyita delusional disorder. Wabula bwe twali twogera yakugamba nti okusinziira ku ye bwe yasaba n'afukamira ku kyoto mwoyo mutukuvu yamulaga nga ono yamuggyako dda obuyinza, era ng'ennaku za Mukama 10 bwe zisobola okufaanana olukumi ate olukumi bwe lusobola okufaanana olunaku lumu ajja kuva mu ntebe nga mwoyo mutukuvu asiimye. Simanyi oba ebyo ebigambo bigwaniza omuntu omuyita omulalu. Naye nali nsuubira bwe nali mu kooti olunaku nali nsuubira nti ngenda kukomawo nga mukwano gwange obanga omunkuba embadde nkyaza wano ekyomukwano mwagala lwakuba nti musajja mutegeevu. Ebyaddala tosobola kuŋŋa nti omuntu ayina ekikyamu ku mutwe ng'asobola oyo Pastor Muzaale Bayibuli eziri mu nsi zonna ne bebazookya musobola omuyita n'ababuulira nnyingo ku nnyinga yalina mu kitabo ki amanyi Bayibuli okuva gyetandikira mpaka gyesemberayo. Bwe kibanga ekyo mu nsi Uganda kye bayita obugubu eddalu, kirabika obugubu eddalu buteekenga foomu zeezo. Bwe kibanga okutegeera ennyo ekintu n'osukka kuba takitegeera, kubanga nga bwe nakamba jjukize nabagambako Professor omwe mabega, Professor mukwano gwange bamuyita Professor Abdu Kasozi yaŋŋamba nti baprofesa mwe mutulabanga abatategeera ne mwe muyina entegeera eya wansi etatuuka ku ntegeera yaffe kwe tuli. Kakati bwe kibanga abantu abagezi to the extent nti Pastor Muzaale yakuguka awatali yadde okusoma n'akuguka mu Bayibuli ng'ekyo bakiritta
kugamba n'agattako n'okulabikirwa okuloota saako n'okwogera ne mwoyo mutukuvu bwe kibanga ekyo is what is categorized as having a psychiatric problem, then I would consider him mad. But if that is not true, saba okubajjukiza mwe abali mu mateeka nti amateeka gafuga abantu ba bulijjo nga tukkiriza ebyo ebitabo mwe musinzira okutulamula abantu ba bulijjo basobola kukkaanya nti etteeka libe mu kooti zaffe abantu ba bulijjo ku stage za booda mu kati k'omuyembe ku ludda oluddawa ffe tugusala ne twawukanako ku nsala yammwe naye bwe kibeera nti abantu basobola otutunulira ne bagamba mu musajja bwe yayogera bituufu mba nange sisobola kwegatta ku mmwe abalowooza nti nno si biki nti si bituufu wabula nga mukkaanyiza wamu nti omuntu asibwe olw'okuba alina enzikiriza etajjulukuka unshakable kwegamba etanyenyezeka mu kintu mwe kye mugamba nti si kituufu. So Musumba Muzaali yasibiddwa ebbanga eritagenda kutegeerekeka. Kati kangende mu bino omulamuzi yamaze n'agamba mu kutaputa nti n'olwekyo kooti ye ng'omulamuzi tekyalina busobozi buleeta Pastor Muzaali atategeera byagenda kubanga alemerako era awakanya nnyo. So n'olwekyo kooti tekyalina busobozi bumuwozesa. Kati ng'oggyeko obutaba na busobozi bumuwozesa okusinziira mu section 113 simanyi yabadde yaki ze mbona bagambye bino ebintu byogera siri wa mateeka. Section 113 saategedde oba ya penal code oba ya mental illness oba yaki but okusinziira ku section 113 nti fayiro evunaana Omusumba Muzaali yakutwalibwa mu Chief Registrar's Office. Chief Registrar's Office egenda kuva Entebbe Police bagiweereze ewa Chief Registrar's Office. So Chief Registrar's Office esobole okugiweereza Minister wa Justice. Minister wa Justice yagenda okugusala omusango guno. Oba njagala mbibamenyere ffenna tubeere ku peegi y'emu. N'olwekyo olw'okuba nti Omusumba alemerako nnyo yalwala obulwadde bwe bayita delusional disorder ayina okukkiriza okutajjulukuka mu bintu kooti byeraba nti si bituufu. Kwegamba awakanya nti Muhoozi siye CDF, awakanya nti gundi tebaamuwa butwa, kwegamba yakkiriza nti baamuwa obutwa naye nga si bituufu. Ebyo byakkiririzaamu. N'olwekyo kooti emulemereddwa olw'obulwadde bw'alina obutagenda kuwona lwaleero kubanga it will take longer than necessary to be fit for Pastor Muzaali to stand trial. Kubanga Pastor Muzaali in conclusion lacks criminal responsibility. Tasobola kwawula kituufu ku kikyamu. N'olwekyo oyo omuntu bw'ati wasimbibwa mu kooti aba tajjibwako bujulizi olw'obulwadde bw'okulemerako n'okutya ennyo ebitaliiyo. Bwe bulwadde obwo. Kati verdict tukulemereddwa fenge kooti. Fayiro yo katugisindike wa Chief Registrar's Office gye mugendo gigoberera. Teyayogedde nabagenda gisindikayo ddi. Teyagambye nti bagenda gisindikayo lunaku bwe ruti. Kaakati ne Chief Registrar's Office bw'eri ennyula neyennyula. This is Uganda. Mbagambye owangalanga n'olaba ebintu. Chief Registrar's Office bw'enennyula eweereze fayiro eno ewa minisita agusale. Minisita alabe oba ono. Kakati kansooke ngendere ku kigambo ekyo. Singa omuntu abadde mulwadde, singa omuntu abadde mulwadde mu ntegeera y'abannamateeka the legal regime eriwo kati omuntu bw'abeera ne psychiatric problem oba alina ekizibu ku mutwe anti ekizibu kye takkiriza aba agwanidde kutwalibwa mu kkomera oba kuweerezebwa wa musawo. Omusawo amujjanjabira ekizibu ekyo. Kakati ono yaddiziddwa mu kkomera. Omuntu bw'azuulibwamu obulwadde nti takyasobola na kuyimirira mu kooti. Kooti emuwozesa tali fit according to the description. Njagala ebigambo bino mbyogere nga mbibuulira fulu ki bamuyita fulu biki oyo omuwala oyo owa Soroti oyo. Njagala ebigambo bino mbibuulire. Kati mukyala fulu biki oyo ne banno bwe muyina entegeera y'emu sako n'Omusumba Mondo. Omuntu bw'azuulibwa with a psychiatric problem ayina ekizibu ku mutwe atwalibwa mu kkomera oba atwalibwa mu ddwaliro. Ono yaddiziddwayo mu kkomera abeereyo nti dokita yagamba ayina okugenda eri abasawo okumala ebbanga ddene bamuyambe bamujjanjabe ng'ali under professional support. Oyo naani yabyogera? Dokita
aine maaso, Dr. aine maaso, Dr. Hilale aine maaso. Kakati ko ate magistrate mu court gyatudde n'alagira nti ate agende mukomera fayiro yetu aliwe ewa registrar minister agusale. Bwekityo bwe kiri. Kambabuuze. Omwana oyo oba omuwala oyo yagambye mbu buli muntu akyala wano ku Media Choice bamusiba. Teyagambye eti nze musiba, yagambye bamusiba. N'omusumba Mondo omusabi wa Bible gwe nalaba nga ayira abantu ebintu by'esaategeera oba mazzi ga mukisa oba mazzi ga nsulo ki ng'ayina ab'amagye abulira enjiri ne mu combat kuba naye musajja musirikale ayina ab'amagye nga bwakuyira amazzi olina okugwa. Kati waliwo obuwala bambi obukutta ssuuka bwogwa bukubikka. Akati bw'ogaana okugwa omusirikale n'akusindika. Nina obutambi obwo bwe nalaba. Mu ntegeera y'omusumba ono omunenenene. Nina ebintu kye nzijukira ku musumba Mondo. Mu mwaka gwa 2018, 2019 nawangaalira nnyo mu hoteri eyitibwa Serene Suites Hotel Mutundwa. Lumumba ndi awo nendaba Pastor Mondo. Pastor Mondo najja. Yali musajja munene. Musajja munene nali ntudde ku restaurant. Kati restaurant waliwo restaurant naye eriranye pool, waliwo swimming pool. Kati Pastor Mondo najja. Mu motoka ye ne muvaamu obuwala butaano ne pastor omu. Mwavaamu omusajja omu n'abawala bataano. Pastor Mondo najja y'ekinu. Bino ebinu babwana Kasuku, babwana Junior be bambala ebi. Basinga okuwaana ennyo mu podcasts zaabwe. Nga bwewetegereza Pastor Mondo ayina olubuto. Tuli basajja banene naye Pastor Mondo atenze mu lubuto lw'entuulamu. Yajja nga ayina olubuto nga lunene ng'osobola okuteekamu ekyesuubo kya Nasala abaana ne beesuubiramu bwe bati. Kati Pastor Mondo n'agenda ne yeeyambula. N'abuuka n'agwa mu swimming pool kati amazzi gagwemu mu swimming pool. Ffenna twali eri ku restaurant ne gasammuka. Talina discipline n'atandika okuleekaana. Kakati mu kuleekaana nalowooza nti musumba abeerayo ne time Yesu tabagaanangako kweyagala. Naye musumba kaali obulamu. Abantu bonna abaliwo nga bamuwaana. Kati yasinziira mazzi bw'ati n'ayita obuwala buno bwe yazze nabwo butaano. Mujje. I was there. Ekirugize ndi munamalu n'obutambi mba nabo kale lwakubanga obayinza wano mu Uganda ontankula weesibye bbiri mbasaagadde bwagazi. Kati awo wennali wataka video yako omusumba yajja omubulizi w'enjiri asoma mu Bible. Ngenda mubawerako example lwaki nga bwe nabagambe nga wetwala ebintu bino. Yajja n'ayingira swimming pool n'abawala abeyambudde bataano. Naye ababiri baali eno ku mabbali nga basatu bamweweka ku mugongo bwawuga ng'akennyanja bwawuga ati. Kati ng'obuwala buli bufaanana nga mukene ewuga ne shaaka bw'ati. Bwe baamala awo babalagawa kubanga ekifo kye baliko wooteeri ate kyaliko rooms nnyingi ezitaalimu bantu ku olwo. Kakati omusumba mu mutwe gwange ne neebuuza omusumba oyo musumba oba muli wa bulamu. Kati nno Katonda gy'atali yanguzi wayitawo ebbanga ttono jjo namulaba ng'ayomba ne Junior, Tamale Mirundi Junior. Omwana yamuwa argument ye bwe yajja n'atandika kuvuma n'agamba ekiweebwayo ffe tukirya ne mujjukira mu 2018 bwe yajja n'abawala bataano n'awuga mu swimming pool y'oku Serene Suites ng'alinga shaaka ewuga ne mukene. Kakati bwe namujjukira ne nkakasa nti wamma kituufu. Pastor Muzaale bino byayogera nti abasumba baliwo okwekkusa bituufu, baliwo okuŋŋaanya, tebalina akawunti ya Katonda, ate abamu tebakola na mirimu gya Katonda. Kati awo bwe yali akyawuga nga tuli ku restaurant wali ffe tuli mu kulya kyamisana kyaffe 2018 najja kucekinga ka video yako ndabe wentereka ka lunaku ki we najja njadduba bulya specific nagira ati gwe omanyi Pastor Mondo yaleekaana alinga egundi mumanyi egundi bino emisege
egituuse mu budde ng'omwezi guvuddeyo nengamba waya abasumba kirabika abasumba abamu batuningire wano tebeebuulirira n'agamba mumpe ebyennyanja n'atumyawo emmere bwe yava mu swimming pool bw'ati nga n'amazzi kati gakenderedde ddala kuba yabuukanga n'agagwamu ne gasammuka nga gakendedde bali beetaaga gafiiringa n'adda wali n'ali ebyennyanja n'obuwala obwambadde obukete era naddala ddala ate omugagga yagulanga bwakwata eno ne mmanyi okuva olwo ekiweebwayo kiragawa era nze omusumba ajja gye ndi n'aŋŋamba ati waayo ssente bwe sikukuba luyi mba nkuyambi simanyi oba wano waliwo omusumba ng'oggyeko bano bamuzaale kati pasita muzaale lumu tuba tukola n'agamba pasa mono n'agamba bajja bakwata bajja banyiga njagala Pastor Mondo ne basumba banno bwe muyina entegeera yemu. What are you suggesting? Kwegamba mu suggesting ensi yaffe yonooneke n'abalina emikutu abasobola okwogera ku kintu nga kyonooneka tusirike. Is it your suggestion? Kwegamba mutegeeza nti ennyiriri ezimu mu Bible zirekebwenga kusomebwa kubanga mwe muli mu regimu mwe mukwatirira abawala mu swimming pool nga ate muli basumba. Is it what you're saying? Kwe kugamba ono mwana ono muwala ono atalina shape oyo akola ku soloti oyagala kungamba nti kankaka sirina kukyaza abantu boogera ku gavumenti olw'okuba gwe mwofuna. Is it your suggestion? Kambuze n'ekibuuzo ekirala. Amakomera gajjudde nze bwe nambula musumba muzaale waliyo seekawumalu bonna bwe mbalambula angenzeeyo ekigo nsanga baŋŋamba nali njagala kumufunira akafaliso nga ngenzeeyo nenjala okumubuuza onaafunawo okateeka aŋŋamba beebaka mugotteko bwe bati nga paani embulugunya beebaka mugotteko nti amakomera gajjula filled to capacity olw'abantu abanyigiriza ne judicial system etakola n'amakooti agatakola bireeta omujjuzo amakooti g'abayaaye legal regime etafaayo bwe kibanga ekigambo legal regime kyenkozesa kyekituufu. Njagala kubuuza gwe muwala abantu bonna abali mu makomera eruzira ekigo enalufeenya erudda wagonna g'omanyi basooka kukyala ku media choice okubasiba bonna baali bagesi because your suggestion seems to say that omuntu bw'akyala ku media choice television bamusiba. Can't your brain click to the truth that yene ensi enyigiriza eri omuntu ayogera amazima? Naye nkujjukiza tirewankubadde nga mukolera bitole bya mmere mukolera bawala kwata ku bubina bw'abawala ffe si kye tuli basajja bafumbo kizibu nnyo okusanga nze kankaka nga mwanda the influence of a prostitute nti nyina malaaya yandeetedde okwagala okwogera ku media. Ekirala sijja nnyo kulwa ku mukazi oyo kubanga omuntu wajja neyeeyisa mu neeyisa efaanana ekiyigo kya KCCA nti buli mazzi gwe galumye gy'alaga omunene omumpi omuwanvu buli lw'owulira nga amazzi bw'ogenda mutoyi ya KCCA ogenda n'ennusu bisatu tebafaayo ogiyingidde oyisiza mukka ofuse mazzi oba okoze enamba 2. Kati omuwala ali mu kikula kya toyi ya KCCA tasobola kumalira biseera tewaliwo bungi bwa bivumo na bigambo by'osobola kukozesa bunneerabiza nti eggwanga lifa tebuliiyo. Era nze sinza asoose okukola omukutu nze kawa abantu bangi naye abasinga bakyuzinga okubeera comfortable beefuula abaseka mu ggwanga eritakyali mu kisesa. Can you imagine omuntu ne bagamba agenda kusibwa ebbanga eritategeerekeka era ng'omusango gwe teri kooti eriguwoza okujjako minisita yajja okusalawo nejjukira amagye gaamuwamba abantu abagamba nti ba security baamuwamba oba tebaali ba security oba baali beefuula ba security naye baamusalako ewuwe. Actually security ekimanyiko baddayo kola house search nga balina n'okusaakinga ne balingiza ne mu bitanda by'abaana be wansi ye kennyini ne bamuleetera ku muguwa ne bamuleeta ku mpingu ewe kitegeeza it was a security operation. If it was a security operation tewaliwo bungi bwa bigambo bya muwala ono eyeeyisanga kiyigo kya KCCA biyinza kunnemesa kuteekawo. Abantu bangi balina emikutu TV weziri naye ekisinza okutta eggwanga kwagala ssente nti omukutu the role of the media is to cast a light kwe kukuba
tooki ewasinza okubeera ekizikiza. Era mu mawulire ffe bannamawulire abagundiivu saabagule abagundiivu ewali trouble gye tulaga. Abantu gye babeera badduka nga bo badduka for safety munnamawulire gy'alaga kuba bamamala okutuuka mu mirembe gyabwe balina okumanya ate ekiri gye badduse. So n'olwekyo munnamawulire agenda wali buzibu aguge mawulire mwemukola mu TV kera kumaca kunyumya mboozi kumaca omusumba yabawa ne mukera ne munyumya emboozi zamwe mulaye njagala ojjukire waliyo bannamawulire bafaayo ku nsonga z'eggwanga sifaayo oba Kasuku akola content ki oba Ruth Kalibala akola content ki oba Ibrahim Kasache kyamuddusa mu ggwanga oba Flavia Namulindu akola ki. I may not mind. I mind my goals. Is no media zaffe bwe tuba tuzikola musumba ono omunene Mondo n'ono omuwala okusoloti bwe tuba tugikola tugiwa emiramwa fe omulamu ogwaffe genda olabe ne ki kye tukola. Our vision is there. We are bold on common man's issues. Common man's issues. Ensonga z'omuntu wa bulijjo twezifiirako kyekyo kyatukozesa omukutu gwaffe. Tukola wano news in current affairs, politics, culture byebintu bye tusinga okukola. Kati twekuumira within the circles obutava ku mulamwa kyekyo ekyatuteesawo omukutu. So ekigwamu kyonna bakiyita professional hazards. Emyaka 5 egiyise nga tukola ku Media Choice twakakola videos ziri mu 400. Kyogamba mukomera kati eri abantu 400 kuba buli video ekweze 1400 n'endala ate ze twajjayo n'endala ze twatuka ne tudeleting olw'ensonga zaffe eziri mu 1200. For the last 5 years we have shot over 2000 videos. Do we have 2000 prisoners? Mu mulimo bw'oguyingira mbategeeza mmwe abantu ababi n'ab'ekikula kyammwe ti omulimi yeetema nkumbi. Tosobola kusanga makanika ng'ate yeetemye enkumbi kuba enkumbi si bituli bingi. Enkumbi si natti. Era omumakanika omusanga yeesiiga oiro omuzimbi awanuka ku kizimbe w'amasannyalaze afiira ku muti. Ne mu mawulire one of the professional hazards mu nsi za Africa ezinyigiriza kwekusibwa. Ne mu nsi endala zonna z'owulira whether UK whether luddawa bannamawulire abatava ku nsonga mu Latin America ate yo babakuba amasasi bannamawulire bafa amasasi. Eyo yonna Media Choice si eriyo gula obwongo bwo oleme kweyisanga kiyigo nti buli asanze agendamu n'ebyo ebintu bye mweteekamu naddala gwe omuwala gwe muwala gwe. I want to tell you that it took me over how many years? It took me over above 16 years. I went to school. Sisobola ate kubanga nzijibwa ku mulamwa sobola kujibwa ku mulamwa eri omuntu nga tewasukka mbaawo bbiri. Actually bwe tulijja ku program nga yoyo ko limbuulira ate erinnya liweeyita oyo wamukola ki olyoko adopting erinnya eritali liryo ozunge n'empapula ezitali zizo. What happened to you? You wanted to run as an MP of Kampala. Ndoza bwalaba nga agenda okwesimbako lawyer n'omanya kijja kuyiika. Nze njagala omumanye bantu mmwe kinze sikola mawulire gayingi bwolaba nnyina kyenkuba it has become a public concern sinti lwakuba naguliddwa. No, n'ebintu byokola muwala abo abantu bobikolera abasajja abatemu n'ebirala ebintu byeweeyingizaamu abantu boovuma ebintu byabalwanirira ebimu baba babikolerera. Teweeyingiza mu buli maka ga muntu totegeera kwenkana maka g'abantu abo. Era abantu abo ojja bafunamu obuzo abantu bano batemu. Abasajja bookolera boowolereza buli lunaku bajja kutta. Kate bwe banaakutta simanyi oba oyina abaana ne sasira n'omusajja azaala abaana mu muntu alina figa bwetyo oba naawe obeera ku ki. Naye eby'abaana katubireke kubanga abaana Mukama Katonda y'anaamanya. Naye kyenkugamba lumirirwa abaana bo kubanga bw'oneeyingiza mu kino leero oli mu maka ga gundi leero oli mu maka ga gundi leero oli mu bizinesi ya gundi leero oli mu katale ka gundi guuno gwali mu nnyaanya gwali mu butungulu gwali mu masaati gwali mu masuuti gwali mu mataka gwali mu ki. Amawulire kitegeeza malisi tekitegeeza kulinnyirira. Amawulire kitegeeza okuleeta facts naddala bwe weeteeka mu kana akatale ke tulimu akajja mukole mu bupeegi buno si bupeegi. For us tuyina production team tuyina equipment si busimu eno si Infinix sikolera ku Infinix Hot 10 nedda. We have equipment, we have supporters, we have followers and we have responsible people betuweereza. N'olwekyo nkusaba omusumba muzaale bw'aba yakwatibwa mu mawulire tukitwala tolunaku lwe weewaddeyo gwe kyogamba bwe tuba tukola videos tumanyi gwe tuzikolerako nti nno waliwo gojja okugikolako video nga tategeera tuba tubimanyi. Naye tekitegeeza nti we can sacrifice
our years when we can speak about things that can change this whole world. Kubanga Mukama Katonda bwe yali anzaalamu nga nteeka mu mmange Namiro ne kitange Senkungu Peter. Ate kwa kati gwe wakajja ne mu NRM, nze nazaliwa mu family ya NRM. I disagree with the NRM on principle. Si lwakuba nti bawanvu, si lwakuba nti bampi, si lwakuba nti bambuto nnene. No, siyingirira family zaabwe. Me, I don't support NRM, but I grew up in a family of NRM. Gwe wakalaba mwakajjajja ove eno ku Mabiito, ove wane Gundi, wane Makindi awo, wane wa Ekibuyaawo. Ekibuyaawo we mwefuulira ensonga ekiraawo. Wakajjajja obereko omuntu obuvunaanyizibwa. For us, we grew up. Abasoma nange nyina omusajja jjo yampereza akafaananyi. Nze natandika okuba kino kyendi, actually ndina wansi okusinga kye nayagala okuba, lwansi enyigiriza. No, Rachel, I want to tell the category of people who are like Pastor Mondo and the Full Figure that we cannot sacrifice the stakes of our country because some big man and some woman said things. Ntolokuba waliwo alina byayogedde. Tesobola sacrificing nsi ya for Rachel. There are people who do things that abalabe tasobola kukola. Kubanga osobola kukola omuntu gwo nga gwe bwokola n'okuba n'ogaaya yabo wandula bwokola kinga nga bwokole. That's not what we do. Kakati nsaba okubategeeza ko bana Uganda nti bw'otalwana kuteekawo abantu abasajja abalokole n'abakazi abalokole gye mukoma okusoma ekitabo ekitukuvu n'okwagala okulambika ensi bano abali mu makooti babayita baguba ddalu. Because how do you tell me that Pastor Muzali yasangiddwa ng'alina obulwadde bw'okulemerako, unshakable belief, naye nti alemerako ku bitali bituufu? Tebakwata abantu wano mu Uganda abasibira obwerere, tebakwata bano batwala mu makooti ne babatwala mu makomera ne batawooza mu makooti. Tewali bantu bebattira obwerere, tewali bantu bebatta olw'okwogera obwogezi. If President Museveni himself can admit that inside his security there are pigs, then who are you, young woman? Oba GDC kirereso gwani okutandika okugamba nti ebintu ebyo tebiriyo? If the president himself can mention that inkulembedde n'abantu kino na kino na kino, bad things happen in countries eyaffe naffe tuli ku nsi eno, we are damn located in Africa, which is a planet in this something called the world. Which world is within the universe? There is even the universe. Bakuba katuwenzira mu bigambo by'oluzungu bijja kalubira Full Figure. Pastor Mondo yaba bitegeera yeka. Musumba Mondo bwe kibanga ekyakuddusa mu nsi, wali musajja nga olina pulaani zo, weweerezaako mu busirikale n'okaaba n'ogamba banzita. Do you think gwe bw'ava mwene ensi n'ogenda yonna gye wagenda mpozi nga wali weekoza ebyo ebyali bikunyigiriza tebinyigiriza abalala? What strategies do you gwe nga gwe biki byokola saawe n'okugjawo ebyakugobya mu lino eggwanga oba ebyakwegobya? Because it seems you ran away, you are on some political asylum. If it is true, nenzo okusinzira bwe nkumanyi Mondo this world onyumiddwa nnyo ensi eno Mondo. Nakulabaawo ng'olina obuwala obukwata ku bubina bwo okubeeno bwobuyingiza emikono ludda wamu mu swimming pool kwega Pastor Mondo. Bana gwe bwe bibanga you still nayitako Pastor Mondo naliva Pastor Bujingo ku Salt nina kye nali ngenza okukola nampitako mu Kalumiyoni. Omusajja yali yevuga muziri emmotoka ziri ennene kati nga yeekweka mu Kalumiyoni konanga yakatintinga n'endabirwamu azigira ati kumbe abakonoonyo okutawaanya baba bakulaba n'otuuka okudduka mu ggwanga nga weekeka mu Kalumiyoni. I saw you one day wampitako bwoti. Kakati ensonga ezo ezaakunyigiriza ove mu ggwanga. You think we can keep quiet over these matters? If the person who went even to the bush war with 27 guns kati ng'alina n'ezikuba ennyonyi admits to failures within these systems, who are you to tell us not to keep quiet? Bino ebintu tubikola tubimanyi, tukimanyi mwene ensi mulimu abalamuzi abatali balamuzi, mulimu abalamuzi abalina kugamba waliwo aba spinninga DJ politics aba spinninga kugamba boogera ludicha n'ekigambo kye balyogedde bakiva mabega. There is a spin doctor behind these courts. This legal regime is almost not legal itself, because bw'obungamba nti mu legal regime muli mu court martial etwala omuntu atalina kugamba civilian emutwala. That's not, I don't think that this legal regime is even legal. Can you imagine? Mwetemulaba ono omusajja Besigye nga newankubadde nga mwogera kimazima, omusajja n'abajjanjaba n'abayiiza ebidagala n'akola ki n'agira kati n'ababuulira ku nsobi ate ne Besigye beeyingizaamu n'ekyo kankireke. So you are proposing that we don't talk.
That's your proposal. So to be safe kubanze kaka gola bano nyina aba ate nze siringa aba bloggers balala siduse muli negwanga ntandise okukirowoozaako kubanga abalala simanyi nsonga z'abali mabega kudduka abali bubi ne badduka ne bakola ki naye ate ne gye tugenda abo basosoze eyo gye muli basosoze tebatwagala godduka otyo kwabobwe nze kyendowooza we must fight from our own grounds to make sure because I did not apply to be born in Uganda n'olwekyo omusumba muzaale kyembadde mbuulira abalokole bwe musaba ennyo bano abantu tebategeera kike muliko era ojja kumaliriza nga buli mwezi eriyo omulokola asibwa olw'okusaba ekigambo kya Katonda kasoyogera kwe ku kyebyalowooza ne mu bayibuli mwebiri bafalaawo baani bakabaka bangi oba mu kikula kino bapulezidenti bangi abaze banyiga ate wano ffe mu mawulire tukimanyi Kasogi baamutta ne mpulira ne bamusuula mu luzzi oba lwamulangira weewa mu lubiri lwewa ne bamutemaatema lwa information nze ate akola na mukama ndagaano nti ngenda kufa lunaku bwe ruti Museveni akugamba ne banne bangi nnyo baziba basibasiba mu makomera. There are certain things, if you believe what you're doing is right, why should you be told to keep quiet because they are some girl or some disorganized woman say it is so? You think we can listen to you? Seriously? Mondo bwe atugamba bajja banyiga bajja kola. Did we listen to you? Because there are certain things that should be addressed by people who are firm abasobola okuyimirira ku bigambo byabwe. Mwe kulya n'abakazi bebisingo batwala oba basajja na kunyaga ebyo byebyammwe naye ate ffe oguma n'akatono koolina kubanga situnyirira ku ssente zammwe abantu kasita obakolera obulungi bakusiima kati njagala okukowoola abantu nti kitukakateko mmwe mutubuulire tugenda kwasembulinga omanyi mu bannamateeka eriyo baalooya abakyali ku mulamwa tugenda kwasembulinga bannamateeka abagenda okutuyambako okuchalenjinga ebyasaliddwawo magistrate ono ti omuntu alina obulwadde ku mutwe naye tumutwali tumusibe ebbanga litagenda kumanya mpaka chief registrar's office lwenaakwata kati mawo asalewo kati yagera kati minister oba ayingirirawo ate kati mu kooti kati luli tubadde tulwanyisa kooti macho kati aterekera kutandika kulwana na minister kyate minister kati emisango egimu oba section 113 oba wajijewa wafumbye enfumbe magistrate ono omunene kiki wafumbye bifumbe abamu mubeera mu ntebe ezo nga mutya nnyo olw'okuba nti munnange wano mu mateeka bwe tugenda mu mateeka I hear stories that inselectinga y'abaani abagenda oyingira mu mateeka one eri bias to tribalism waliwo amawanga gatayingizibwa mu mateeka kati ate bwe gayingirayo bano bennyini ababasomesa tebaagala mu challenging emirimu gyabwe kuba baagala obulamuzi ne mutuukayo ne musafaringa era ne mugwa koose emu ekyasinzeemu abantu abakyasinze okugwa y'amateeka si lwakuba nti n'ebigezo mubigwa no naye lwakuba nti abaliyo babasuula olw'okuba USH tu mirimo gyabwe tebaagala kyobolaba mu baalooya bambi olwabino ani akumanyi osanga omusajja agwanidde okubanga yatuula mu kifo ng'ekyobulamuzi ono bwalimu ng'eyamuteekayo kagamba yali muganda wa sikaali gwe yazannyanga n'asikaali weewaabwe nga yamuteekayo kati mu mateeka ne mujjamu bino atabbye kintu kya kiraaya nti tofuna kasente atawozezza musango gulimu bukumpanya towoza kasente gwe batuuzizza alina okusala omusango okusinziira ng'eyamuteekawo bwe yamulagidde ne mumaliriza nga lo amateeka mwagasoma mwagalwanirira baayagala obbasuula ne mulemerako naye mutuuseeyo kati musaavinga lwa interest z'abo ababataddewo bwe batateekawo olina kgenda kubba kati amateeka ne gafa amateeka gabaawo ng'abantu ba bulijjo tukkiriza nze kati mbagamba nga babirawo abalanzi abantu ba bulijjo olunaku lwe bakeera ne bagala tuganya naaga agatabo gammwe ge muteeka emabega nga tonawuza musango nagumu n'okozesa kabada ennene n'oteekamu ebyo oba biba biki ebyo balooya bibabeera nabyo oyingira aka office ka looya bakamuwa ne license okuwoza naye nga alina ekikabada basooka kukola bikabada na kugula bitypewriter bikadde ebikuba endagaano za 1900 buyaayi n'osanga omuntu anawozayo yadde emisango 3 naye ng'ayina ebitabo bingi nnyo ali mu galubindi ne weebuuza galubindi zimugasa ki n'olw'ensonga eyo mbabuulira nti nga mmaliriza puroguramu eno mbategeeza nti mutuyambeko twagala okufunayo kasente mwe tusobola okupangisa looya kuba omusumba muzaala abaddewo ku lwakubuulira njiri ekirala abaana be bambi yafiirwako omwana naye abaana ababiri beetaaga okusoma kubanga kati bano bamuwanvuyizza n'omukyala yeetaaga okulabirira osobola okuyita mu nze 0702
84559 yoba 0782057604 kankaka Emmanuel Peter ezo ze namba. Kati omusumba oyo ng'ali eyo nsaba okutegeeza abantu abalinga oyo omuwala atamanyi na kusiba kisunsu wakayiga okwambala ekitengi kubanga wakajja ofunemu obuvunaanyizibwa ng'ova eri geno gye mwagiranga ekiro ne mubeera awo mwenna amulinga emyera wakavaayo jjo otegere nti omuntu abikka ku mubiri kati n'ekitengi tonayiga kitereeza ate otubuulire enkola ate nammwe mutuleke leka ate Serwajja okwota wano ku media wakajja Serwajja okwota twakumadde omuliro wabula gwe oyagala weebambe oti ne nannyini muliro omusingo okwota nedda ebintu bino tubikoza ate naffe waliyo babbaale Francis Basaalongo John oba okyabajjukira bw'oba amanyi eriyo abasajja abaasooka baddiiki mulima Sempaka. We respect them because they said something from UTV. From UTV to UBC to something. Gale TV ekyali emu etandika saa musanvu bwe bamuwaliyo ne TV. Bino ebintu tubimanyi tubikoze ate tubiwa ekitiibwa so totubuulira nkola yaabyo nedda we know what we do ate ffe tugoba emiramwa tetuyingirira eyo gyemuli naye gwe noogira nsaba abantu mutuyambeko omusajja oyo nze sisuula bannange bwe babadde ne munnange naafuna obuzibu historia yange bwetyo bwebadde abantu benkola nabo mbabeererawo yes mbabeererawo kati njagala abeere mukomera naye ng'akaana ke kasoma mumpeerere ey'okukaana buli bwana bubiri tubuteeke mu ssomero bulwala tubujjanjabe ojja kunkubirako era abafa ab'omunda atera okubategeezaako tuli ku 7288559 or 0782057604 ne namba zaffe zimanyiddwa atagimanyi giwe n'olwekyo kati tugenda mu bato tugenda mu kulwanagana mu nkole y'amateeka nga tunoonya balooya abakyalimu ensa okuwakanya ekyokugamba nti omuntu alina delusional disorder yalwala obulwadde bw'okulemerako atya nnyo ali too stressed alowooza wakitalo alowooza bamuspyinga bwe bulwadde muzaale bwe yalwala tugenda okulwanagana nabo mu nkola ey'okusaba saako abasabi musabe abasiiba musiibe abasoma ebyawandiikibwa mu biwandiikibwe nze atali musabe sirabikirwa ate era ni munnamawulire ndiwo first of all okukola information gibaleetera ekyokubiri kyendiwo okukola kumakinga sure nti ekyokulya ne bino kelwenfunye omukyala nkamuteera kulwesifunye mukama katonda n'agabirira simanyi n'olwekyo yenze Emmanuel Kankaka Peter Hannington Kasagga yabadde mu production ebigambo ebimu bwe biyitira mu bitusonyiwe tuli kikulu ekyo awo tuvuddewo tugenze kulabira. I'll keep you updated on the progress of this case kubanga nze bwenti ate mu bikozese namwe okuyigira kubojja kera kumakya bakukwate omulamuzi agambe nti ngenzo kulaba ng'olina stress nyingi n'olwekyo nsazeewo bakusibe emyaka 5 mpaka stress bwe naakugwako ngenzo kulaba nga weeraliikirira nnyo wonaaviira mukomera ng'obweraliikirivu tokyalina. Those correction centers actually are not made for, abantu abali makomera mukirealizing nti abaliyo okuba abalina okubaayo ate bo bali ku street ba criminals abaddala baliwa ate abatalina kuba mu makomera bibagajjuza omuntu avaayo yekyayi talina kyasanga asanga omukyala bamutwala asanga abaana tebakyamujjukira talina mpisa z'abagize ng'abammwe bali Harvard basoma n'olw'ensonga eyo ku bigambo ebyo kwe ngenda okusinziira mutuyambeko tusobole okufuna lawyer tusobole okuweerera abaana be mpaka lwanadda tubasiibudde mweraba. Bwendooza ku Uganda saasira omugenzi taata anti yafiira mu Luweero mu lutalo lw'abanyaanya ku kyalo Kapeekaawo ng'emmundu eseka obuteza taata we baagamwokyera ng'alwana n'olulensi kaali kaseera ka kacwano oba kanjiyita ensasage mu kalulu k'ekinaana obote nga yakakabba Museveni n'asituka n'abinnyonnyola bataata okugenda mu Sikeruweero bijjeko omujambuluno ebyabaawo nga bannayuganda tebeesazeemu abayeekera ne bawamba eroboti n'afuluma ensi wabula ekyennyamiza ng'ono yafa ne bamuziika azuukidde ali Kampala baamulabye avuga dduluuni basimpaawo atalikaaba lulimu eyatambuliranga kaakati ali mu dduluuni asanjaga abantu ng'ente gavumenti zuukuka obota abantu